Ssemateeka akakata ku kaliisoliiso wa gavumenti okwanjulira eggwanga ng'ayita mu paalamenti emirimu gy'akoze oba emirimu ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti kye kikoze emirundi ebiri buli mwaka. Ekitegeeza nti buli myezi 6 kaliisoliiso wa gavumenti akakatibwa okwanjulira eggwanga ng'ayita mu paalamenti emirimu gy'akoze. Era olwaleero tuleese ripooti eya emyezi 12 omukaaga okuva mu July okutuuka mu December omwaka ogwayita ogw'2023 ne 6 okuva mu January okutuuka mu June ey'omwaka guno ogw'2024. Era mu nsonga ze twanjulidde Oweekitiibwa Sipiika wa Paalamenti tumutegeezezza nti mu myezi gino 12 tufunye okwemulugunya oba okuwaaba okuvudde mu bantu kye tuyita complaints okuvudde mu bantu 1,309 mu myezi 6 egyasooka ate mujjaddako ne ziba 1,659. Ekitegeeza nti mu mwaka tufunye okwemulugunya kumpi 2,000 okuva mu bantu 2,000 ng'okwemulugunya kuno kwekuusa nnyo ku bulyake obubbi bwa ssente za gavumenti mu bitongole bya gavumenti okukozesa obubi obuyinza bw'abakungu ba gavumenti ate era nga mulimu n'okukozesa obubi kati butasasula. Waliwo abantu ba pensioners abaawummula abatasasulibwa ssente zaabwe, mulimu abantu abatafuna misaala gyabwe, abantu abayisibwa obubi ku mirimu. Okwemulugunya okwo kwonna n'abakozi ba gavumenti bakuleeta ewa kaliisoliiso okubba ssente za gavumenti ebyo byonna. Era bwe bitutuukako tunoonyereza era nga tukoze okunoonyereza okusukka mu kwegamba mwaka guno okuwerera ddala nga2,500, ekitegeeza nti tuleese 5 ebyasigalayo mu mwaka guli ne twongerako ku 2,000 ze tufunye omwaka guno ne tuba nga tunoonyereza ku bintu ku nsonga ezatuleeterwa kumpi 2,500. Ezimu ziggweera mu kkooti era ziri mu kkooti, abamu kkooti egubasalira nti gubasinze ate abalala ne tuteeseza wabweru wa kkooti ne tukkaanya nti basasule essente ze baatwala bazizzeewo, ate oluusi ne tubawa ne ku bintu byabwe. Kati ebyo byonna bye biri mu ripooti eno. Ssente ze twalagira zikomezebwewo, ebintu by'abantu bye twabowa ebiwerera ddala obuwumbi bungi obwa ssente, ate n'abantu betutwala mu kkooti n'abantu naddala ng'aba pension n'abatasasulibwa betulagira nti basasulibwe ssente zaabwe ezibabanjibwa ezo kumpi obuwumbi 8 obwakozesebwa bwe tulagidde abantu ba pensioni basasulibwe. So emirimu emirala gye tukoze mubeeramu okusomesa abantu era ndooza omulimu guno tugukoze nnyo. Mubadde muwulira ttiimu zaffe nga ziri ku rediyo, nga ziri ku TV, nga ziri mu bantu nga tubategeeza nti luno olutalo olw'okulwanyisa obuli bwanguzi lufuuke lutalo lwa buli muntu so si lutalo
lwa kitongole kyaffe kyokka, si lutalo lwa gavumenti, naye buli munnayuganda yenyigire mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi. Era abantu baffe basaasaanye nnyo mu Uganda. Omulimu omulala gwe tukoze gubadde gwa kulondoola bitongole bya gavumenti, projects za gavumenti ezikolebwa, era tulambudde projects ezisukka mu 1,000 guno omwaka, emyezi gire 12. Tulambudde projects za gavumenti ezisukka mu 1,000, era nga bwe tusangayo ebizibu mubadde musoma mu mawulire, abantu bakwatiddwa, abantu bagobeddwa ku mirimu, abantu bawumuziddwa olw'okubanga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Okutwalira awamu, era twanjulidde sipiika nga twagala batuwe ssente tumalirize ekizimbe kyaffe, kubanga tukozesa ssente nnyingi nnyo mu kupangisa ekizimbe, so ng'ate tutadde ssente nnyingi nnyo gavumenti mu kuzimba ekizimbe, ezibulayo kukimaliriza ze ntono. Bwe tutakimaliriza ze tutaddemu tezituyamba, ate ne tugenda mu maaso nga tukyapangisa. Kale tusabye sipiika atwongere ku ssente, batuwe ssente tumalirize ekizimbe, ate tuve mu nkola yaffe eya analog, oba bakiyita batya mu Luganda, tudde mu nkola eya kalimagezi, digital, kalimagezi mu mirimu gyaffe. Ekyo nga tukyetaagisa obukadde bwa $10 okukola omulimu ogwo. Ndowooza z'ensonga ze twanjulidde eggwanga olunaku lwa leero. Yes, sir. Sorry? Anti-corruption. I have a pen. Absolutely. There is so much awareness in the country and so much involvement by the public in exposing corruption and in fighting corruption. And yes, definitely, we would like to take credit for making Ugandans get involved in the war against corruption. The amounts are very small actually, because most of the money is in salaries, and operating costs, electricity, water, vehicles, but the actual funds that are allocated for operations, for real work, is very minimal. And that's what we are raising with the Speaker, that we really need to be facilitated. We have a structure, we have personnel, we have facilities, but the resource to do the investigative work is highly limited. And that's what we have been saying all the time, that we need. The more resources you put in, obviously, is the more you can recover. Two, the judicial system in Uganda also requires, the burden of proof is very high indeed. You must prove beyond reasonable doubt that the person committed an act. And I want to tell you that it is very, very difficult. But we call upon
We investigate what we receive from the public. We call upon the public to give us more information. I have told the public, you are the people out there who know how public servants live their lives or spend public money. So share with us that information. We have even told the people that there's a 5% allowance or motivation for whistleblowers on funds that have been recovered out of the action of whistleblowing. But I can tell you that very few people have come forward or to claim money because we don't get enough evidence to get these people convicted in court. At what percentage are we performing? For us, we are doing our best, our very best. If our very best is also in turn informed by the resources that we have. We need to address, I will tell you, for instance,